بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو رغاندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبالا مسيزا twebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era nga tumutendereza, tumusaba Allah jalla jalaluhu akkirize emirimu gyaffe, atumalire obwetaavu bwaffe, atusonyiwe ebitusimattuka era ebitukyamako ng'abantu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe emitima egyenenya, era Allah tabaraka wa ta'ala tumwegayiridde nga tumusaba akkirize okwenenya kwaffe. Baganda bange ab'ebitiibwa gye muli eyo, eno yeddarusu yaffe eddirira esembayo nga tutunuulira ebiraamo ebyalamwa bakadde baffe abaatukulembera mu nzikiriza y'Obuyisiraamu, nga babiramira omugigi gw'abantu abakyali mu myaka egy'ekivubuka, abawala n'abalenzi. Nga bw'obeera bitunuulidde n'eriiso ery'okwetegereza, tewali muntu yenna abiwa bwongo n'abirowoozaako bw'abanga ali mu myaka egyo okuggyako ng'agassibwa. Na yenna abeera abibuusizza amaaso, naddala ng'afunye omukisa ogubiwulirako, oluvannyuma eyo bw'abeera ng'akaddiye n'ava mu myaka egy'ekivubuka, asobola okwejjusa nti kale singa nakolera ku ebyo ebyatulaamira bakadde baffe abaatukulembera mu Buyisiraamu. Wa min jumlati wasaya salafi lishababi ma jaa an Ja'farin, yani ekimu ku biraamo ebyava eri bakadde baffe abaatukulembera abalongoofu, waliwo ekiraamo ekyajja nga kyava ku Ja'fari alayhi rahmatullah. Ono yali muvubuka muto, yagamba nti kana Thabitun al-Bunani alayhi rahmatullah yakhruju ilayna وقد جلسنا في قبلتي، يعني ono yali muvubuka Ja'fari naye atugamba nti kana Thabitun al-Bunani yakhruju ilayna, ono yali musajja mukulu Thabitun. Kati Ja'fari agamba nti yafulumanga najja gye tuli, waqad jalasna fi qiblati, baali nga batudde mu muzikiti naye nga batudde mu qibla, amakulu nga batudde omuntu gy'atunula ng'agenda okusaala. Bavubuka bawangaliddeko mu muzikiti mwe babeera. Kati musajja mukulu alayhi rahmatullah bwe yafulumanga najja n'abasanga muzikiti, Ja'fari agamba radiyallahu anhu, fayaqulu, yatugamba nti ya ma'ashara shababi, abanga abavubuka, hiltum bayni wa bayna rabbi an asjuda lahu. Yabagamba nti mwekiise wakati wange ne wakati w'omulezi wange, an asjuda lahu, amakulu munnemesezza kubeera nga muvuunamira. Wa kana qad hubbibat ilayhi as-salah, yali nga ayagala kusaala. Kati n'ayingira mu muzikiti. Bwe yayingiranga mu muzikiti yasiŋŋaanangamu abavubuka nga batadde amaloboozi gaabwe waggulu, banyumya, bakubira olwogolo mu ggulu, waggulu, amakulu balutadde waggulu, boogera nnyo. N'abagamba nti munnemesezza okusinza Allah wange tabaraka wa ta'ala. Yashiru ila anna
بعض الشباب الذين يلتقون ويجتمعون في المسجد nga kyagezaako okubalaga nti abavubuka abamu abasisinkana ne bakuŋŋaanirako muzikiti wayastaghilluna fursata liqaihim biasdiqaihim fi lmasjidi ne babeera nga beeyambisa kacyansi ak'okusisinkana kwabwe ne mikwano gyabwe muzikiti bil ahadithi al ajanibiya hadithi ez'ebweru amakulu ebigambo ebyebweru ebitateekeddwa kuleetwa mu muzikiti wayakunu ila jiwarihim man jaa almasjidi liyabuda llah nga bali mu muzikiti banyumya basitudde amaloboozi basisinkanidde mu muzikiti naye ng'ono abali ebbali atali mu bo nga ye bambi ekyamulese mu muzikiti kwe kubeera ng'avuunamira Allah we tabaraka wa ta'ala ng'amusinza wayatma'inna fi salatihi wayakhsha abeere ng'atebenkedde mu swalaye era ng'ajjudde obugonvu kati fayahuluna bainahu wa baina salatihi emboozi yaabwe eno nebeera nga yeekiika wakati we ne swala ejaza okusaala bitegeeza ki ebigambo bino kyabavubuka bajjanga mu muzikiti bwe baatuukanga mu muzikiti ne batandika okkuba olwogolwo ne bateeka amaloboozi waggulu mu mizikiti bil ahadith al ajanibiya kitegeeza ki ekigambo nga baddidde emboozi eyali badde embutale baddidde emboozi eyali badde ku makubo baddidde emboozi eyali badde ebbali w'omuzikiti nga bagireze mu muzikiti kakati omuntu ono abeera azze okusaala abeera azze okubaako ne ibaada gy'akola ne bamulemesa fala hum ishtaghalu fi lmasjidi bilibada wa dhikiri llah so nga senga abavubuka bano amakulu bwe bajjanga mu muzikiti tebeeyambisanga kaseera kaabwe kakubeera mu muzikiti kubeera nga bakeeyambisa okusinza Allah tabaraka wa ta'ala wadde okumwogerako wala hum taraku man jaa liyabuda allaha fi lmasjidi ate ne bataleka onaze kusinza Allah tabaraka wa ta'ala kubeera nga amusinziza mu muzikiti an yashtaghila bilibada wa yuqbila ilaiha amakulu tebamuwangawo kacyansi kubanga yeemalira mu ibadaati ze zamulese mu muzikiti omuli okusoma Qur'an ekitiibwa omuli okuleeta kwa adhkaari omuli okusaala tebamuwangawo kacyansi kati mukadde waffe ono tiyasirika kyava agamba nti hiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu munnemesezza mwekiise wakati wange ne wakati w'okubanga nsinza omulezi wange Allah tabaraka wa ta'ala munnemesezza okuvuuna amakulu we kibagamba baulama nti ekikulu ekifunwa mu kiraamo kino kutulaga nti senga tulaba abavubuka nga bazze mu muzikiti batandise okkubiramu olwogolwo boogereramu ebigambo ebitali bya mu muzikiti tetuteekwa kubaleka tuteekwa okubalaga nti kyemukoze kikyamu kubanga Allah yagamba subhanahu wa ta'ala tidhalika waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub mazima ddala abo bonna abawa ekitiibwa sha'aira Allah almasajidi sha'iru min sha'airi llah abo bonna abaddira ebintu bya Allah biyassaawo ebiteekeddwa okuweebwa ekitiibwa ebitalina kuyisibwamu maaso senga babigulumiza ne babiteeka mu kifo Allah mwe yabisa tabaraka wa ta'ala babeera balina okutya Allah okw'omu mutima kati emizikiti gino ekimu ku biteekeddwa okukolebwa abavubuka abasajja abakulu kyemuteekeddwa okukolera abavubuka okubakubiriza okuwa ekitiibwa ebintu bya Allah tabaraka wa ta'ala bigulumize abantu edda baawanga ebintu ebitali makulu ne babuwa ekitiibwa ne balekawo ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala emizikiti giteekwa okuweebwa ekitiibwa kyabavubuka bateekwa okukimanya
nti omuzikiti bwe guteekwawo guba guteekeddwawo nga kwa kusinzizaamu Allah tabaraka wa ta'ala, si kuyomberamu, si kulwaniramu. Abavubuka ab'omulembe guno basobola okuzimba omuzikiti nga bali 20 ku kyalo, ne bakyankala ne bagulwaniramu, ne baguleka ku ttaka nga gudda. Kiteekwa okwewalwa. Kati mukadde wa Foro kyeyagamba abavubuka nti bateekwa okuba nga balabulwa obutaleka kuleeta bintu bitateekeddwa kujja mu mizikiti. Emboozi ezaali badde mu maduuka, emboozi ezaali badde mu butale ne bazireeta mu mizikiti. Naye osanga emizikiti egimu nga bwafuuka budaala bw'abyabufuzi. Bannabyabufuzi bajja mu mizikiti mwe banoonyeza obululu ne bakubira omwembe kuleeta saana kujja mu nnyumba za Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna almasajida lillah. ولهذا فمما يحتاج أن ينبه له الشاب مراعاة حرمة المساجد. Nekimu kubiteekeddwa okubanga kirabulwa nga kiragwa abavubuka nti bateekeddwa okubeera nga bakikuuma butiribiri. Muraatu hurumati almasajid, kwe kubeera nga balunda nnyo nga bakuuma butiribiri ekitiibwa ky'emizikiti, tagiyisaamu maaso. Bagutwala omuzikiti nti gwa kitiibwa, bwe banaatwala ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala nga ya kitiibwa bajja kusobola ogigasibwamu. Bwe banaddira ennyumba za Allah subhanahu wa ta'ala emizikiti ne bataziwa kitiibwa kyazo, ne batazigulumiza, ne bataziteeka mu kifo Allah subhanahu wa ta'ala mwe yazissa, tebagenda kufuna kwesiima. Nolwekyo wa muraa'atu hurumatillah wa makani ahli almasjid, okubeera nga kugamba nga balunda butulibiri huruma ez'ebifo bya Allah tabaraka wa ta'ala, ng'ekyo abakikola ababeera bakoze ekintu ekyo be bayita ba ahli almasjid, be bannannyini mizikiti, olw'ensonga nti bwe bagezaako ne bawa ekitiibwa ennyumba za Allah tabaraka wa ta'ala, kiba kitegeeza nti be bannannyini mizikiti. Amakulu bagigulumiza bakitegera bulungi. alla yushghiluhum bi umuri janibiya anil ibadati, obutatawanyizibwa bavubuka nga bali mu mizikiti, obutatawanyizibwa na nsonga z'ebbali ne zibeera nga zibajja kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Watma'aninati wal khushu'i fi salati, era bibeerenga ebyo bibajja ku kubeera nga batebenkedde era nga bagonvu senga babeera nga bazze mu swala. Ebyo bwe bityo abavubuka bateekwa okuba nga babitegeera bulungi, bakimanye nti omuntu senga abeera azze mu muzikiti abeera azze kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Bwasanga omuntu yenna nga ali mu muzikiti asiriikiridde asoma Qur'an, asiriikiridde ali ku azkaari, asiriikiridde asaala, tagezaako kuleetawo mbeera eyeesobola kumutawaanya kubeera ng'emuggyako obugonvu n'obutebenkevu ebbanga ly'amala nga ali muzikiti. Ekyo insha Allahu ta'ala kiba kiteekeddwa okubeera nga abavubuka baffe bakitegeera bulungi, naddala abavubuka abayingira mu mizikiti nga balina amasimu bagoogererako, amazimu gavugira mu mizikiti ne gatawaanya abantu abasaala, abantu abali ku Qur'an, abantu abali ku azkaari, babeera bateekeddwa okulabulwa. Tubulaba ng'eriyo emizikiti egimu nga bo bateekawo obupande ne bagamba nti omuntu yenna ayina essimu gizikize, kale oba gitta eddoboozi, ng'essimu eyo senga eneeba evuza okuvuga kwayo tekugenda kutawaanya bali mu muzikiti. Ebigambo insha Allahu ta'ala biringa ng'ebyo bavubuka babyetaaga okubitegeera. Bwe bategeeza insha Allahu ta'ala mu abasajja abakulu oba n'abavubuka abali mu insha Allahu ta'ala ku kutegeera obusiraamu n'okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga nebeera ng'etegeerekese nti ekimu ku bintu byeteekeddwa okuwa abavubuka okubayigiriza babitegeere, babikkiririzeemu, babikolereko, kwe kuwa ennyumba za Allah tabaraka wa ta'ala ekitiibwa, obutaziisaamu maaso, obutakubiramu lwogoolo, obutalwaniramu, obutayomberamu. Kubanga omubaka yagamba alayhi salatu wassalaam, fa inna hadhihi almasajid, nti mazima emizikiti gino gyolaba tegyazimbibwa okujjako kusinzizaamu Allah tabaraka wa ta'ala, wa dhikirullah wa tilawatu alquran, tegyazimbwa lwa nsonga ndala
naye nabbi yagamba alayhi salatu wassalam tekiyama nga kinaatera okutuuka ojja kusiŋŋaana abantu nga basitudde amaloboozi gaabwe fi masajidi bihadithi duniya banyumizaamu mboozi yansi mu kifo ky'okusinzaamu allah tabaraka wataala n'okuwa emizikiti ebitiibwa ojja basiŋŋaana nga bakubiramu olwogolo kati abavubuka insha allahu taala bateekwa okuyambwako ekyo babeere nga bakitegeera. Muhammad ibn Suuqa yali muvubuka yatugamba laqiyani Maimun ibn Mihran ono yali muvubuka yasisinkana omumanyi yali sheekh nga musajja mukulu yamusanga n'amugamba omuvubuka n'agamba sheekhe nti hayyaka Allah eyo ennamusa y'abavubuka abavubuka abato. Ekigambo hayyaka Allah kitegeeza ki? Kitegeeza nti Allah akuwa obulamu, Allah akuwangaaza. Kati omusajja ono Muhammad ibn Suuqa bw'asanga Mihiranu, bw'asanga Maimun al-Mihran, bwe yamusanga kan faqultu kyenava mugamba nti hayyaka Allah, amakulu agamba Maimun ibn Mihran. Kati bw'amugamba ekigambo ekyo faqala ono Maimun ibn Mihran kyava amugamba nti hadhihi tahiyatu shababi qul bisalami ayi salamu alaikum. Yamugamba nti ennamusa eyo gy'olamusizaamu yo nnamusa ya kivubuka, nnamusa ya kivubuka, wabula gamba nti assalamu alaikum. Amakulu sheekhi yagenda okulaba waliwo abavubuka abamu abalina embuuza yaabwe ya kivubuka ne batamanya nti obusiraamu bwateekawo ennamusa yaabwe eteekeddwa okulamusibwamu omuntu yenna gw'obeera osanze. Kati omuvubuka yenna bw'omusanga ku kkubo ekiva mu kino n'abaako ekikolwa kyonna ky'olaba kyakoze nga kyawukana ku nsomesa entuufu ey'obusiraamu, tomuleka kugenda nakyo, muyambe omuluŋŋamye nti mwana wange ekkubo ly'okutte si ttuufu. Ekyo tekibeera bwe kityo, ekituufu kye kino ng'oggyeko kino ekyajja mu nassu eno, ekyajja mu athari eno, kubanga Muhammad ibn Suuqa bw'asiŋŋaana Maimun ibn Mihran yamugamba nti hayyaka Allah, hayyaka Allah. Ekyo kigambo kimanyiddwa abantu bonna aboogera ku Luwarabu, naddala ababeerako mu masomero omukozesezebwa Oluwarabu, nti ekyo ekigambo kikozesebwa nnyo hayyaka Allah, Allah akuwa obulamu. Kati ekigambo ekyo bwe kityo bw'olaba nga kikozeseddwa tokiraba nga kirimu obukyamu. Naye sheekha amugamba nti hadhihi tahiyatu shababi, eyo yennamusa y'abavubuka. Qul, bw'obanga osanze omuntu mugambenga nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yennamusa eriko obujulizi obuli mu mateeka g'obusiraamu. Waliwo hadithi ya nabbi Muhammad wa in kana fi shay'un min ad-da'th, naye nabbi erimu obuzibu mu sanadi yayo katono ki Allahu ta'ala, ng'egamba nti nabbi agamba nti man bada'a bilkalami qabla as-salami fala tujibuhu. Bw'osisinkananga omuntu yenna n'akutandika n'ebigambo nga takuwadde salaamu tomuddangamu. Makulu n'akusanga banne muli muti eyo ng'otubuzeeko mujebaleko nga tasoose kuwa salaamu fala tujibuhu, tomuddangamu, muleke atambule agende. Wa qawluhu hadhihi tahiyatu shababi ayi anna ba'da shababi, abavubuka abamu yastatibu nufusuhum naw'an min at-tahiyya, bavubuka abamu emitima gyabwe gibalungiriza naw'an min at-tahiyya, etaipu mu taipu z'okulamusa. Amakulu nga teriiko bujulizi bulaga nti omusiraamu bw'oba osisinkanye muntu munno mulamuse bwoti, naye munnanga emitima gyabwe ne gigibawundira ne balekayo ennamusa entuufu ey'obusiraamu, ojja kusiŋŋaana abavubuka abamu nga kye baafaddala nga kye kisinga okubeera ekikulu kwe kubongako. Ono afunye ekikonde n'ono n'afunya ne bakoonako. Dalaala efaanana bw'etyo, la dalaala ba'dahu, kulekawo ennamusa ey'obusiraamu. Omubaka gy'atuwa alayhi salatu wassalaam
omuli okutoolera musiraamu no salaamu n'omukwatako mu ngalo n'ekifuba kwegamba n'ekyenyi nga kijjudde essanyu kati gwe n'osalawo okufuna ekikonde naye n'afunya ne mukoonaganyako bavubuka bangi mitima gyabwe gibawundira ennamusa wayara annaha ajmalu ma yakunu indama yalqi ikhwanihi au zumanaihi n'alabanga ennamusa eyo yemusingidde obulungi bw'abanga asiŋŋaanya omu ku baganda be mu busiraamu oba mikwano gye fayaturuku salaamu wayahjuruhu n'abeera ng'alese essalaamu era n'agisengukira ddala wayabda'u bibadi tahiyaati allati raghiba fiiha wamaala ilaiha kati bambi n'akeera enkya mu kifo ky'okubeera nga yalibadde atandika na tahiya na kiramuso kino ekyo ekyatukubirizibwa kati n'akyuka n'akivaako farubbama iktasara alaiha wataraka salaamu warubbama ata bisalaami ba'daha ojja kumusiikana oluusi ng'amaliddwa kino ekiramuso omutima gwe kyamuwundira wataraka salaamu n'abeera ng'alese salaamu warubbama ebiseera ebimu ata bisalaami ba'daha asobola okuleeta ennamusa yeeno ye gyawulira nga gyagulumiza n'abeera nga gyakulembeza salaamu n'ebeera nga ejja luvannyuma so bannange insha allahu taala nekibeera nga mu kigambo kino abooluganda kitufunamu kyomuvubuka bw'omulaba ng'ayina ennamusa gyalamusaamu banne etali ya busiraamu mugambe nti munnange kikyamu tekikomaawo wokka wabula n'ebikolwa ebirala bisigadde kasita olaba omuvubuka ng'akikoze mugambe nti munnange ekyokoze ekyo amateeka g'obusiraamu tegakikkiriza omuluŋŋamye kubanga bambi bantu abeetaaga okuluŋŋamizibwa ebbanga lyonna tetuteekwa kubaleka kugenda na kintu kyetutegedde kyawukana n'amateeka g'obusiraamu kubanga ekyo ky'omusigamu enkya gyajja okusiga abavubuka abanajja onoomuleka n'afaanana bw'atyo rigimu gyayina ejja kubulwako abagirera kati ebbanga lyonna insha allahu taala abasajja abakulu abawalimu n'abavubuka abategeera eddiini abalimu ku iffa bw'olaba omuvubuka ng'ayina kyonna kyazze nakyo nga kyawukana ku mateeka g'obusiraamu tomuleka beera ng'omuyamba insha allahu taala abeere ng'afuna obuluŋŋamu maimuna ibunu mihirani era tugambibwa nti olunaku olumu yajja n'asisinkana abavubuka n'abagamba nti ya maashara shababi quwwatukum ij'aluha fi shababikum yabagamba nti banga abavubuka amaanyi gammwe mugafuule amakulu nga kyategeeza mu ekyo nti muddire amaanyi gammwe mugakozese nga mukyali bavubuka nga musobola okugakozesa ng'ategeeza ki mu kigambo ekyo nti muddire amaanyi gammwe allah gakyabaazise nga mukyasobola okugakozesa nga tegannaba kubaggwako nga temunnaba kukaddiwa kubanga temukyesobola mukozese amaanyi ago wa nashaatikum fi taati llah amakulu mukozese amaanyi gammwe wa nashaatikum n'obunyiikivu bwammwe fi taati llah mubiteeke mu kugondera allah tabaraka wa taala tembiteeka mu kumujeemera n'akatono muddire amaanyi allah ge yabawa gakyabawadde nga mukyali bavubuka wa nashaatikum n'obunyiikivu bwammwe fi taati llah mubiteeke mu kugondera allah tabaraka wa taala temubyeyambisa mu kumujeemera allah subhanahu wa taala bavubuka abawala ng'ogasseeko n'abalenzi baddira amaanyi gaabwe ag'ekivubuka ne bagateeka mu bikolwa ebyokujoga allah tabaraka wa taala omuli okukuba amazina basula mu ndongo nga baleppuka bazunga bava eno badde eri ne bamala amaanyi gaabwe gonna ag'ekivubuka ge baali badde bassa mu kugondera allah tabaraka wa taala ne bagassa mu kumujeemera kati maimuna ibunu mihirani alaihi rahmatullah kyava agamba abavubuka bannange omuntu kyonna okutegeera amaanyi g'ekivubuka nti gaali ga mugaso genda ewali abasajja abakulu allah bawangazizza nga musajja ali myaka 7 muleke bano abasajja abakufaaru abagaana okukkiriza nti bakadde omusanga musajja mukulu ali awo akuze takyesobola naye nga yeetwalanga muvubuka luviiri n'aludayinga ettama n'alikuŋŋaanya
buli budde abeera ali kuŋŋaanya alizingazinga mbu abeerewo munnange toyinza kuddamu kubeera nga wali ng'oli muvubuka. Emyaka gino egigenda gikuyitako n'amatama agagenda gakkirira toyinza kuddamu n'ogawumba, n'owumba ennyama eri ku matama yali ku matama ng'ekkiridde n'oddamu n'ogifaananya nga bwali ng'olina emyaka 2, ng'olina emyaka 25, olina emyaka 3. Kkiriza nti ennyama eno gyekoma okgenda ng'ekuggwako, gyekoma okgenda ng'ekugondako, nebeera nga tekyanywera ku magumba. Kabonero akalaga nti oddewa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati genda eri abasajja abakulu abakuzeemu nga balimu okutya Allah tabaraka wa ta'ala, mubuuze nti kiki osinga okwetaaga. Agamba nti mpulira nga neetaaga Allah senga nzirizza amaanyi nengeeyambisa mu kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'aba bambi nga yegeeyambisa mbugyemu. Kati bannange mwebaze Allah, kubanga eriyo baganda baffe betumanyi nga yatandika okukola obusiraamu nga mwana muto, emyaka 15, yategera ku jahiliya, ng'awangadde akuza ali myaka 40 ali musiraamu, tamanyi gye bendera, tamanyi gye bagendera mu ndongo. Mumulina okwebaza Allah eri abasajja abakulu abaamala emyaka gyabwe egy'obuvubuka nga bali maasiya, oba siŋŋaana bali maziga bakaaba. Eri abasajja abakulu abaamala emyaka egy'ekivubuka mbugyemu abatali mu taqwa, oba siŋŋaana bali mu kwewaana. Ffe boolaba twaliwo oyo bw'ati afaanana ng'oyo omusingana ku kyalo nga bamutuma nkulu tenywa, yagaana okukkiriza nti akuze. Kati Mihiraano agamba abavubuka, oba Maimun ibn Mihirani agamba abavubuka nti ij'alu, muddire amaanyi yabaga nti quwwatukum ij'aluha fi shababikum wa nashatikum fi ta'ati llah, muddire amaanyi gammwe ag'ekivubuka n'obusobozi bwonna bwe mulina obw'ekivubuka mubuteeke mu kugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Kusaala, kusoma Qur'ani, kuleeta ku adhkaari, kusiiba ensiiba eza sunna nga kwotadde eza faruda, kulagira mpisa nnungi kuziyiza mbi, kugenda mu durusu kusoma busiraamu. Abantu batambula emairozi n'emairozi nga bagenda ku mbaga, bagenda kuba ndongo. Naye mmwe abavubuka abasiraamu muddire amaanyi gammwe ag'ekivubuka mugateeke kugondera Allah tabaraka wa ta'ala, kijja kubayambako. Bwe yamala sheekhi n'agamba abasajja abakulu ti ya ma'ashara shuyukhi hatta mata, abanga abasajja abakulu abakuzeemu ne bannange mugenda kulongoosa ddi. Yali ayogerera abavubuka nga abawa ekyokkola nti emyaka gyammwe egy'ekivubuka temugyonoona, mugiteeke mu kugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe yamala n'akyukira abasajja abakulu n'abagamba nti mata, ate mmwe mugenda kulongoosa ddi? Amakulu kirabika kuba nti mwalimu abasajja abakulu be yalaba nga bakyagaanye okulongoosa. N'osanga omusajja omukulu akuze ali ku kirevaamwa akimaleko amatama agasenda, togenda kuddamu kubeera muvubuka. Emyaka egigenda giyita gitegeeza nti olina gy'olaga. Kati insha Allahu ta'ala olina okulongoosa. awsa bilistighlali quwwati shababi wa nashatihi fi ta'ati llah wama yuqarribu ilayhi. Yali abalamira abavubuka nti bannange mukozesa amaanyi gammwe ag'ekivubuka n'obunyiikijivu bwamwe bwe mukyayina fi ta'ati llahi, mu kugondera Allah tabaraka wa ta'ala, wama yuqarribu ilayhi, n'ebyo ebibasembeza eri Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma qaala ya ma'ashara shuyukhi hatta mata. Bwe yamala n'akyukira abasajja abakulu n'abagamba nti bannange ekibinja ky'abasajja abakulu mwe bannaffe mugenda kulongoosa ddi, mwe mugenda kwekomako ddi? Hatta mata ayi tantaziruna wala tastaghilluna hayatikum fi ta'ati llah. Basajja bakulu mulinda ki? Mulina kye mukyalinda okubeera nga mukozesa obulamu bwammwe bwe mukyayina obutono, mulemeddwa okuba nga mubuteeka mu kugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Yabagamba nti mulimba abasajja abakulu, muteekeddwa okukyusaamu, muteekwa okulongoosaamu. Kati baganda bange nekibeera insha Allahu ta'ala ng'ekigambo kyaffe ekyolwaleero nti bw'osanga abavubuka nga bali mu muzikiti nga bakoleramu ebintu ebitateekeddwa kubeera mu muzikiti, bagambe nti ekyo mukireke bannange, tekiteekeddwa kujja mu muzikiti, ojja kuba obayambi. Bwe banaagenda nga balwawo ne bafuuka abasajja abakulu, kye bajja okutegeeza abavubuka
abanajja emabega waabwe. Wakadhalika abavuka okubakubiriza okweyambisa emyaka gyabwe egy'ekivubuka ogiteeka mbirimu okugondera Allah tabaraka wa ta'ala, baleme kugissa mu kujemera Allah kubanga ajja babuuza kububuka. Wakadhalika n'abasajja abakulu bateekwa okuyambwako, kuba eriyo abasajja abakulu abatayambwako obuvubuka bwabwe nakakati nga bakyagaanye okuluŋŋama n'okulongoosa, bateekwa insha Allah nabo okuyambwako basobole okudda ewa Allah tabaraka wa ta'ala nga basiimiddwa. Eddarusu insha Allahu ta'ala ejja kiddarasa ejja okusembayo ku kigambo ky'abavubuka, n'oluvannyuma insha Allahu ta'ala tuyingire mu darusu yaffe rasmi ekwatagana n'obufumo. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.